naffe twabirabye. Oh my God. Never nanga ganene. Musumba mugumu bugumu naffe yabitwa. Na yabasawo nga bayine kina. Na nga yabadde makire. Tochinya. Na yengeri. Oh my God. Never nanga ganene. Musumba mugumu bugumu naffe yabitwa. Na yabasawo nga bayine kina. Na nga yabadde makire. Tochinya. Na ye. Okay, oyo ye Jennifer Full Figure Nakangubi. TV ezimu mu Uganda zikolako abantu ba comedian oba abatabufu b'emitwe naye nga ssebo be batudde okuweereza abalamu b'emitwe. Okay, atutegeezezza nti ebituli ye bimukanze ne yeesiwala n'okwesiwala naye nga mu bye tulina olunaku olwaleero mulowooza omukulu amanyiddwa nga Tamale Mirundi tegimuwunyidde yavuddeyo naawe obujulizi oba n'akakasa nti omukulu amanyiddwa nga Gen.Otafiire ye yawa Pr.Bujingo Niyonzimana emmundu ebigambo byonoonese yandikwatibwa ssaawa yonna wabula ne mutabani we naye tamuli bulungi mu ngeri y'emu njagala kubeera tutunuulireko Pr.Bujingo Niyonzimana omusango guno gubuzaabuzizza abantu naye Diini Lubowa ayina ebintu byakoonyeko byendowooza nti bikulu ddala nnyo era twetaaga obiwuliriza. Tubadde ebintu bino tetubitunuulira nga tubibuusa amaaso naye nabyo katubikubemu ttooki tusobole okuba nga tubitegeera. Ampuliriza, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwajjo yalabiseeko ku CNN wabula waliwo ebigambo ebiri mu kutambula nti oba oliawo yali yagamba tagenda kudda mu kalulu ate bwe yalabiseeko ku CNN yagambye nti singa kinaaba kyetaagisizza bajja kubeera nga badda mu kalulu. Bannayuganda bali mu kubagana mpawa bangi bagamba batugamba tatuuka 226 abalala buli kimu ayogera kikye tuzze okubeera nga tulongoosa n'okubaako bye tunnyonnyola eggwanga oba oliawo bitegeerekeke bulungi. Ampuliriza, njagala kubeera nga tuyitako n'ew'omukulu amanyiddwa nga Twakagabo mumumanyi yali wa National Unity Platform n'awungira eyo omutwe mwemuke muwozi project ebintu kakati ali eyo mu ngeri y'emu tuyina Honorable Namboze Bakireke Full Figure naye amutabukidde amuwaddemu eggaali awo tugenda kubeera nga tubitunuulira kemboozi tulina nnyingi nja kusaba genda maaso n'okubeera ng'otugoberera nzikiriza nkubuuzeeko bwe tuvaayo tutandikiraawo tubaanirizaako mwenna gye musinziira okuba nga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo omukutu oli ku DPTV Uganda and of course mbeera Sajjime ne muganda wange Cobbs kababuuzeeko katono ddala nnyo tusobole okuba nga tusimbula. Yes, well, Bela Cops ne Sajjime abatuulawo okubaako ensonga nti zibatuukako bawaawo ensonga nga mbutuufu zo tuba tulina ozibatuusaako. Okay, butereevu watali kubeera nga tubalwisa mutukkirize tutandike n'akatambi akasooka. Story esooka ya Twakagabo. Twakagabo yajjira ku kaadi ya National Unity Platform Cops. Bwajjira ku National Unity Platform n'akyuka. Natandika okulyamu bakama be olukwe. Nze ngamba teyakyuka ku olwo. Zaali nseekeezo ezo. Ekyo kituufu. Era principal president waffe ye yali yakirabirawo. Naga nti mujja kubalaba. Yes. Kubibala byabwe. Katsoke tulaba akatambi k'omusajja ono then bwe tuvaayo twongerezeeko ebigambo. Motoka eziteefuulafuula motoka yiyo onekuba gijjeewa musaala ze Jeno muhozi kaine rugabo omulabe ebbanga limaze naye kaseera katono bwe kati obulamu bwakyuka obulabe obwakyuka ekyuma ky'amaanyi tutambuza bulamu kanamba 0 mileage ebyobustruggle nze nabivaamu onabe struggle wagisuulawo ate ekigambo kustrugglinga kitegeeza ki mu luzungu kituufu tosobola kuvuga emmotoka nostrugglinga kitegeeza waliwo abavuga emmotoka zino ennene akagaba kaitwa Crow le motoka bwonyiga pesa lya Crow kitegeeza nti eri mu buzibu distress erwana kakati nze struggle kituufu ne motoka si abali mu struggle bagala bulamu bulungi wabula mwebaza nnyo general nsimidde ddala koze era sijja kwerabira ne maama Nalongo speaker obulamu bwakyuka gwe oyo ye Twakagabo. Ampuliriza, Twakagabo yasala n'agenda mwemuke era tulaga ebirungi ebiri mwemuke
naye birungi byatulaga abirage mu kaseera mpawo kaaga abirage ne Dr. Negundi akazibwe Bashiri ali ku kitanda mu kiseera kino ate njagala ensi emanye eno gavumenti ya mwami Museveni teina weewa mukisa mutiitiizi muli wankwe nali nnyumizaako abantu wano Gen. Museveni yayita Salimu Sale akandwa nawo n'amugamba amukolere okunoonyereza mu ripooti ku bantu abatambula ne mutabani we Muwoozi okitegedde bwe yakola ripooti n'aleeta nga mwalimu Niono Tamale Mirundi mwalimu Baramu David Kabanda na mwalimu abantu abenjawulo Andrew Mwenda mwalimu abantu abenjawulo naye mwami Museveni yamugamba abo bonna bondeetedde mbamanyi bakozi ba ssente tebalina makulu okitegedde ekitegeeza nti batambule naye bakimanyi nono yennyini ono omukulu eyakazanya firimu Bujingo so kale oye Kabanda twagala kubeera nga Kabanda tumuze bali tusobole okuba nga tugenda katambi akalala tuwuliriza twagala kubeera nga butereevu twesoga akatambi kano ebintu mu nsi byewuunyisa ogenda ne weebuuza omukyala amanyiddwa nga Jennifer Furufiga auke tutandikire wano omukulu wa Rosias Bujingo Niyonzimana yavuddeyo ng'ayogera n'agamba nti omukuumi we oba bodegaadi oba omukadde w'ekkanisa abadde amumanyi nnyo nga yamukwatira engatto ze obuguwa bw'engatto ekibuuzo ne kijja Cobbs Susan Makula abadde ali luddawo n'okubanga yakola emirimu gy'okukwatira pasita amulongooseza engatto obuguwa bwenga kikyakola mukazi we kinzizawo kiri bagambagamba nti eno project okitegedde toyinza kwesanga ng'ono omukazi project yanti ebintu nno mujja biyita eby'olubalaato naye ng'ebintu si byangu katono nnyo katubawa akatambi kano bulamu bwe Richard yabadde amanyi obuguwa bw'engatto zange bwe buli yamanyi sando zange kuba ndi muntu wa sando yamanyi stokisi zange yamanyi engatto zange yamanyi obutambaala buno bwonna bwenkozesa Richard nga yamanyi buli kintu kenga tumaze akatambi ako mutukkirize tubagattireko ne kano kuba ku butambi obugambibwa nti oba oliawo kayinza okubanga nako kasiikuula emmeme y'abakulu akatambi kano yali ayogera ku Gen. Muwoozi n'agamba ate gwe tumanyi nti gwakolera twakyatamba amuyisaamu eggaali naye buno bwe buzibu obugira abantu kankozesa ekigambo kino si mu bubi abaasamayasama nti jjajja Ichuli yayitanga we yandikomye jjajja Ichuli yalimu abantu babiri yalimu Ichuli owaddala ayagala ensi ye ne Ichuli anoonya ssente gwe bakozesa kati Ichuli gwe bakozesa yaleeta obukambwe bungi kyokka ng'ate owaddala Ichuli owaddala ebituufu abimanyi n'atuuka nga Ichuli gwe bakozesa alwanagana ne Ichuli owaddala okitegedde nga leero asobola okujja n'ayogera ensi byeyagala ate nga bye bituufu ne bamuyita ne bamugamba obadde ki n'alyoka addako mu layini n'ayogera byamanyi nti si bituufu naye n'abyogera kati n'omukulu ono Niyonzimana Bujingo naye y'omu yeerabira nti nno bali yakkiriza obbakolera njagala otunuulire njaga otunuulira abona abazenga battibwa abazenga battibwa nga woogambye nti nga beekuba tunuulira omugenzi Sobi naye yasooka bw'atandika okwekuba ojjula jjajja Ichuli naye yasooka bw'ati bano abantu tebaagala kubalabisa gwekola emirimu gyabwe Katonda mutegeko nnyo akasubi kola emirimu gyabwe osirike okitegedde Sobi bwe yavaayo n'agamba nti nkola ne kakabajenda n'atandika okugambadde nkolanga n'ebitongole bya poliisi kapuuti kitegedde so kasooke tulaba akatambi kano batuuka ekisa ne bagamba nti azadde kiri akiwongerera kimiiraawo tunaakolanga bye tukoze nakyo naye ate tosobola kwasayininga kinankani kino kukifuula musika Cobbs waliwo abalabye ku bisago bya pasita Niyonzima Bujingo waliwo ababirabyeko naye ababirabyeko
engeri gye babinnyonnyola kiraga nti omusajja ali bubi nnyo nti ali mu state mbi nnyo kuli okuguma omusajja kwe yaguma n'agenda n'ebyo ebiwundu ebifaanana bwe bityo n'akozesa emikono gye okuzannya bo tebakirabanga nako kubanga Senkubuga agenze n'atugamba nti omusajja babikolokota bwe bati n'obuganga bati yamubuuzizza pasita oyambala otya essaati ku bino ebiwundu mwera naga nti muvumu buvumu embeera gyalimu mbi nnyo nedda kati soke tulabe ebigambo bino kati soke tulabe Jennifer Furufiga newanange kale ffe wetuli katukalabe gye kagwera ne tulinda Shark TV atuyamba atukolereyo kana akafurufiga Shark Sally naffe twabirabye Oh my God! Never nanga ganene. Musumba mugumu bugumu naffe yabitula. Na yaba sawo ngo bayine kina. Na yabade makire. Tuchinya. Na yengeri. Sidika wananga. Oh my God! Never nanga ganene. Musumba mugumu bugumu naffe yabitula. Na yaba sawo ngo bayine kina. Na yabade makire. Tuchinya. Naba muwana nabe nyini bawagizi be kuba tebamuvaako. Anti yafuka income yabwe. Bobata mugwavaawo kati yo musumba bana basirusiru ko baliya. Kati omutemu yabakoledde sende mpiriri. Kubanga bwotamogere kutaba YouTuber zo balaba. Kabere mukwano gwo yebu agabona ayogera ekituufu bekiwaana kubanga ne bayituba betwatayo ne balaba ku biwundu bava kati ekintabwane sayimo nampijja yabaddeyo nampijja musumba yangambe nampijja wa OTV yabaddeyo nalaba ne ku biwundu sayimo abuze nampijja nti walabye ebiwundu nampijja ebiwundu naffe twabirabye sidika wananga. Oh my God! Never nanga ganene. Musumba mugumu bugumu naffe yabitula. Na yaba sawo ngo bayine kina. Na yabade makire. Tuchinya. Na yengeri omusawo jakamulamu obuganga n'okukikuuta nenga musumba ali bwati nange bwentu wembeera bwena ekyo kyenagamba muwala wange Hope namugamba bwogera mudwaliro gwe tukaba ng'ebibaana bye bakaaba nagamba lwaki nenga gwe you are president gwe president gwe female president wa Uganda agenda okusooka era abaana babeera bakabaga abo bakaaba ki gwe nga tokaba anti nze ndi mukulu ate bamugambirawo tebagenda kitunga paka nga bamaze kikamulamu obusagwa n'obuganga okumala wiiki namba ndowooza wiiki gwako lwaleero tebamukikuba leero banti gwe baba tukikola kuwe watyo ne bakubako bana it's a week today saawa zaali 2 ekikangabo bwe bakigudde dali zigenda munya bwe tulaba aboogera tugamba mujja kuswala ebifaananyi byonna bijja kuvaayo byonna namugambye tubikanyuge ku musunsuzi nagamba nedda buli kimu n'ekiseera kyakyo mujja bbiramu entiisa nnene na viewers ayagala yogera ekyobulimba afuulinga abantu asobola okutambula. It's incredible. Naye abakoledde nnyo kyemanyi ono mwana ogundi yakubya amasasi abakoledde nnyo ba YouTubers wiki namba bali mu kukola sente naye no bazikola mu ngeri embi eyoku omusajja Kafere yagamba nti ogenda n'olaba akakolwa nga kazannyira musiri ogwataganya bannyinigo nyini kajagalaza obugulu byonna bireka noonyenya mutwe bate wobolezeka bebiko bekakononera otuga katoge bana musumba ekisinga okunuma era YouTube asobola okukola Kavitoni music nono omwana Alan Close ne baleetamu ebya Sajeni Mpima ne baleetamu ebya Sajeni Mpima ne wamunaabireta twasengana tuli bakaliba mumbo wa Bulagayi ne baleeta ebya byansi ne baleeta ebyani
bagambye mbogwe siyaasa amazima gasigala amazima yes kati mwaga atwogere kitali kituufu wetwogere bituufu nti bate mwe musirike mu mukasa musiko olaba mwogera Bujingo wali mulamu wani twogedde biti ayi wano twandikomyewo nandize muzo tula wano zano tula ula Bujingo mbajagalawo ki mbwira zakulira this is an institution an institution nze nkolera banjagala myaka gyange bakyagikozesa nange myaka gyange tebakyagikozesa mpita munako nze bacyankozesa nze nange mpita munako nebi contract manyo birekayo gye baba bantu saga ndi kapitani maiko mukola yampisa nampa omulimu munyonyi sina kunyumiza mboze eyo towabula lulinga gandi ngenda wakingamba neŋŋaana wa maiko mukula n'ogaana naye ogaanira bwerere nampita nampa n'abazungu ne bantwala ku training oba nabigwa basabigwa naye ne bagamba omumuwe naye no nga ngenda kola ki kubeera mulinga neetala ne magamba nze nakanguubi noonya gwenteekawo $407 ampengako 10 asigaza 37. Okay. Abo be balabye naye sajjime banakatemba eva balisigala banakatemba bo bazanye film kubanga olwaleero ng'oyagala reportingira abantu bafune ennaku yes ate obasesa busesa bano be basesa naye ye mukama waabwe yatandise okuzimba ennaku ku maaso g'abantu okitegedde duli yali tamanyi ngeri yakizanya nendoza batandise omugamba tandika okuzimba ennaku mu maaso g'abantu ye Bujingo atandise okikola bwakabira mu kamera akaaba ne bw'aba atunula omulaba nga kati atunula ennaku etaaliwo mu kuziika kiryawo okitegedde so ndowooza bano bayinza okutteera ekibalo kya boss kubanga boss gyateseza ebigenda mu maaso bano tebabaayo kati ye ka script bakamuwadde ne baddamu ne bakeeditinga ne bamugamba kakati mukulu obadde ng'otoswaza tubadde twagala kakati zanya bwoti bw'ojja mu kamera tunula bwoti ne kati bino ebidongo bi Jennifer Furufiga nakanguubi bano Charles James ne Senkubuge muzannyi wa firimu yandibadde yama obuzibu yetamanyi nti boss ali mu firimu abimanyi sajjime bano tebamanyi boogerera boss kalimo ekituufu okimanyi Jennifer Furufiga agambye nti nno Captain Michael Mukula yamuyisa omulimu mu nnyonyi n'agugaana ng'omukulu ng'alinnya eddaala Furufiga bamuyise bamuwa omulimu mu nnyonyi n'agugaana ne olaba figa gye batwala mu weyanseseza yagala kuwa olunaku lwe bakuba mukama w'amasasi musimu yagwako omuliro nga buli kitongole kyonna ekya isoki semwa kimukubira amasimu kimwebuuzeeko kaakati nze neewuunyiza ne nga kubuli obwana bwe bateeka mu nnyonyi bw'oleeta Furufiga yenagasiya emimwa alina figa eringa bbiringanya talina lugoye lunyumira ku ye abamanyi bbiringanya bw'abeera yenakanguubi ola Jennifer Furufiga weyagalidde mu government ya Museveni katulinde neddako kale twagala kubeera nga tuvaawo bwe tuba nga tuvuddewo twagala mutukkirize tuyingire obubaka bwa president yali mu ggwanga lya America naye yasobodde okwogerako n'omukutu gwa CNN olunaku olwajjo ebimu ku bintu ebyasinze okutunuulirwa ennyo jjukira wabaddewo eŋŋombe egamba nti oba oliawo akalulu ka 2026 tekandiyingiddwamu waliwo n'amboozi z'ekibuuzo actually si kibuuzo abadde aŋŋamba nti mu parliament eyo bali mugezaako okulaba nga tebakkiriza kudda mu kalulu nga mwami Museveni ayagala kweyambisa parliament bagende mu electoral college yes so naŋŋamba twandibadde tutandika kikuba okusobola okuba nga abantu bakitegeera so that bangi tukyogerako ne kigaana okubeera bwe kityo kubanga bwe kanaagenda mu parliament amazima gali nti mwami Museveni yasingayo ababaka era ajja kuwangula buwanguzi naye muzeemu ne mugamba ekibuuzo ky'obuuziza kyetaaga okukola ku research okusobola okumanya butya fe aboogera eno bwe tusobola okukitaayiza kuba tosobola kujja n'okiyingira buyingizi bw'ogamba nti no gavumenti
kobzi bwova enoga nti gavumenti tekikola osobola okesanga wali akawairo mu mateeka mwesobola okuyitira okukikola so tukusuubiza omuwuliriza waffe omulungi tugenda kubeera nga tukuddamu mu bwangu tuleme kujja kwogera bwogezi but tubadde ku president ali mu ggwanga lya America yayogeddeko ne CNN okwogera ne ku CNN kobzi president yagambye waliwo ekigambo abantu kye bataategedde yagambye singa ekigambo singa kirimu amakulu mangi anti singa kya mirundi ebiri kitusaidde nti yagambye bamubuuzizza kikyazaako naddala ng'atunuulidde 2026 president n'agamba tetwagala kugenda mu kalulu 226 tetwagala mmuliiza 226 okitegedde naye singa wanaabeerawo embeera tujja walirizibwa ogenda mu kalulu ka 226 okujjako ng'oli tategeera okitegedde nga tategeera na statement nga tategeera bigambo bimu eby'omu luzungu by'oluganda era bye bakutte ne bagamba nti yagamba actually bakotinze lumbuye ne president ngeno president yagamba tujja singa wanaabaawo ensonga tujja kwegatta tujja genda mu kalulu ka 226 nga lumbuye yagamba omuntu yenna ayogera ku bya 2026 taina kyangamba anti olwaleero sajjimi kitegedde president ye mu kwogera bwatyo of course aba alayinze strategy aba alayinze foundation era ye kennyini foundation yaffe tugisigaza nti yagamba for now tetuyinza kwogera ku 2026 nga tukyayina nti baatubba naye n'ateekawo nti singa kitegeeza kya mirundi ebiri kati kye batategedde okitegedde so katufune ebigambo bya president bwe tuvaayo abuterevu twegatte ku mboozi endala. Born into poverty, Bobi Wine first rose to fame as a musician. But in 2017, he put his career on hold to enter politics and was elected to parliament in a landslide victory. 2 years later, he set his sights on the presidency, running against the aging incumbent Yoweri Museveni, who has held an iron grip on power in Uganda for decades. A new documentary, Bobi Wine, the People's President, followed his campaign for 5 years. It's been shortlisted for an Oscar. And Bobi Wine is joining me now from New York. Bobi Wine, welcome to the program. You know, we just had the Christian. Yeah, it's good to see you again. We just had the great Tony Kushner on talking about politics and power and art, particularly, you know, to move people. Where does your art, your music, you know, stand in your political campaigns and your political efforts? Thank you very much. My music opened my eyes, opened the eyes of the masses, especially the young people, and landed me into trouble, good trouble. It is my music that has always been my platform to communicate. It is the way that I reached out to the world. It's what endeared me to the people, and ultimately, it is what I moved to put in practice by joining politics. So I want to play a little clip from the documentary, and it is called Bobi Wine, the People's President. And as I said, it's been shortlisted for the Oscars. Let's watch the clip. You're addressing crowds at an election rally. It's not a secret anymore that we want to remove Museveni from power. You know, you have put yourself at great risk because it is not easy to challenge an incumbent who's now been in power for 38 years. What, you know, are you still going to be challenging? Are you still going to be running for president? What is your intention now? Thank you, Christian. We are definitely going to continue challenging Gen.Otafiire Museveni in every available way, every moral and constitutional way.
And of course, by 2026, if we've not gotten him out of power, we definitely challenge him to a free and fair election. And that is why we're here to seek the more attention of the world to help the people of Uganda assert their democratic right. But tubanga tuvuddeko eyo oye president endowooza ensonga ebadde clear tukkirize ekintu kimu nti gavumenti ya mwami Museveni ng'eri mu kuteekawo kye bayita electoral colleges eyagala kulondera mu parliament. Amazima gali nti bw'oba onooyongera okulabisa Museveni osike n'abantu okulaba obubiibwe obusembayo singa wanajjawo nga ddala kyetaagisizza okudda mu kalulu nze ndowooza of course, definitely. Kubanga ne bwoba weetaaga koze ejjako Museveni nga oyise mu nkola eno endala ey'okulwana obulwanyi weetaaga cause of course. Kati ate cause eyo erina kujjira wano kubanga ekubulira Sejjimi mu 2026 oba campaign wezibaza kutandika next year 2025 awo abasajja bano pressure gitujja bateekako tebajja zikiriza ngezi kakati nze wentunuulira duli kyabulamu nga gavumenti yeereyinga amateeka olw'ensonga waliwo covid yesinziira awo niye olwaliro ng'ensi eri open ndowooza kigenda kuteeka ku bunkenke kyo yensonga lwaki olaba bati okujja mu kalulu ati kyekyo naye olwaleero tebalina budde okujjako nga bali nti no boba junta obasoolera ebintu bye byekimpatiira ne babiisa mu parliament naye singa tekibawezi kyosajjimi n'abatuwuliriza nze njala nkugambe nti olwaleero ekyo nakyo kijja tuyamba singa tugenda mu kalulu because pressure gye tujja bateekako bajja kubanga tebakyasobola gigumiikiriza era bajja baka ekyamu kye batukola. Njagala mumanye tinakalembereza akaliwo abasajja bano kemulaba bataddewo kaliwo lwakuba Kyagulanyi yateekawo akazito ensi n'ebaako byeraba kati beegendereza ku bintu ebimu. So kati tulindeko oba njagala gwe naawe ali eyo ofune ekifaananyi kino nti akalulu ka 2021 ke twavaamu singa temwaliwo covid njagala okubemu ekifaananyi ekyo kyandibadde kitya kubanga munajjukira Gen. Museveni yadduka campaign ye yatandikira Luweero Luweero gye yayita nga abantu bayimiridde ku kkubo bayimba Bobi Wine era bwe yavaayo actually obutambi obwafulumanga bano abantu bavumu Gen. Museveni ayitawo ate mwe muyimba Bobi Wine ku makubo omubbi wuuyo agenda okitegeera so ndowooza kino kyekajja Gen. Museveni mu kalulu era bwe yadda ne bareyinga amateeka ga covid kiteebereze Musajjimi nti singa olwaleero olaba twakutandika butandisi country tour ne batandika oteeka bubomubomu obwekimpatiira ne batugana n'okujja mu Kampala n'olowooza singa olowooza ki ekiribeerawo nekira kino mukimanye nti mwami Museveni buli bwe bamunyeenya gwenza olowooza nti aludde mu buyinza aludde ali mu power for so long ne buli bwe bamuyuuya tasigala kyekimu omuvule singa ojja olwere n'otema embazzi n'enkya n'otema embazzi embazzi 100 Kambo example jembawa yakubazaamu essuubi kuba essuubi ddyo tulyetaaga omuntu buli waggwamu essuubi afuuka useless anti ebitabo bye tusoma nga bayibuli abaana ba Isirayiri babeera mu buddu emyaka 4 ne bamala emyaka gyali bamala mu buddu emyaka 4 nga Falaawo ndowooza yali kabaka Falaawo nga batadde mu buddu naye okununulwa mu buddu temulowooza nti nno Dawudi Musa ye yatandika okubanunula waliwo abajja mu mirembe nga bajja balwanagana ne Falaawo mpola bw'abatta bw'akola ki bw'akola bino okutuuka ku Musa eyabanunula kyokka neyabanunula ate teyabatuusa Kanani bamuyita Joshua ne so kakati kino kibadde kubazaamu ssuubi nti ffe tuli mu myaka 4 nga batufuga abaana be Isirayiri baafugibwa emyaka 4 naye mu myaka 4 waliwo ba freedom fighter abalwanira eddembe ly'Abayisirayiri okukomawo okutuuka kuyabanunula kitegedde so tuleme kulowooza nti mwami Museveni buli lunaku asigala y'omu no nekira nti freedom tejja ku mirembe okitegedde ate tejja lunaku lumu eba gwadyo so twagala kubeera nga naawe tuvaawo bwe tuba nga tuvuddewo twagala kwegatta ku mboozi ya mukulu amanyiddwa nga ni ono Kawalagi
Tamale Mirundi yavuddeyo bana abantu begendereza ebigambo bye boogera ebyensimattu bigenda zaala obuzibu omanyi bo bakolera gavumenti balowooza nti gavumenti bannaabwe abasajja buli we babeera mu buyinza bayina abantu be bajjawo nga bafuuse fireti osobola okubeera fireti mu bigambo bugambo oba ofuuse affiliate nga ogambye oba ofuuse vulnerable gye bali okitegedde so kakati omukulu ono alina statement gye yakoze yabadde ku mukutu ogumu n'agamba nti Pastor Aloysius Bujingo Niyonzimana nti emmundu gy'ayina yasayiningibwa Gen.Otafiire ndowooza okirabye okitegedde ate ng'oluvannyuma mabegakaawo Gen.Otafiire y'omu ku baakulira gwe bakulemberamu okutyobola ekiwandiiko kya poliisi okitegedde so Gen.Otafiire avaayo agamba nti ebyemmundu sibimanyi kaani yagimuwa kati owulira bwazza ebintu bino kitegeeza sagimenti buli muntu yena yina bano abantu abafuna personalized guns ebe yina kuyita mu internal affairs kubanga yayina ogisayiningira oyo gwe kikakatako kakati Pastor Bujingo aba yina pisto yayitawa nga Gen.Otafiire tamanyi okitegedde so Gen.Otafiire agamba emmundu tagimanyiiko Tamale Mirundi agamba Gen.Otafiire yagisayiningira era ebigambo bino bitandise omwonoonekera okitegedde n'ekirala engeri gyakozesaamu emmundu tetuli sure oba ddala alina emmundu Tamale Mirundi naye olutalo olwabaddewo wakati we ne mutabani we Tamale Junior ng'agamba nabadde nzija emmundu nkakuba amasasi akaana ndowooza okirabye okitegedde nkakuba amasasi ekigambo ekyo kyennyini kiba kimala mumaze mwami Mirundi omutwala mu komera okitegedde so ebigambo bye boogera bamukisa nti bali bakolera gavumenti naye gavumenti gye bakolera y'abajunta bw'oba ofuuse liability gye bali bajja kukugjawo tubalabye so ndowooza bandibadde beegendereza mu bigambo ebimu nga babifulumya kubanga biteeka mu matigga obulamu bwabwe jjajja Ichuli alina ekigambo kye yakozesanga n'agamba nti nze bannange yali agamba Shami mu Malende omanyi yavuma Shami mu Malende ng'ali mu ddwaliro yabeera e Nairobi yavuma Shami mu Malende naye waliwo abamuwa ebintu nga bamugamba abitwalire Shami mu Malende kyokka gwolaba oyo yali family friend wa Malende sina Malende yekka okuviira ddala ewaka w'abamalende okitegedde naye naye yakitegeera n'agamba nti bannange nze nga nvumya Shami mu Malende oba naakola ntya kati bwe ntuukayo mutunule mu maaso kyokka abadde ku kitanda simuweereza yadde akameseji okugjako naye oba naakitegeera nti bino bya bufuzi olaba olumya abantu naye nga omanyi ekyokola naga oba naakitegeera nti bino bya bufuzi nti kasente naye ate bwe naagende wa Shami mu Malende Gen. Museveni wanaalaba tagambe nti ngenze kutunda byama bya NRM mu Nuupu ndowooza okirabye nti yali afuuse liability okitegedde so ye yekka yeekuba engalike yeeteeka mu position y'okkuba bali ne bagamba mukati ono takyatugasa okitegedde so byebyo Tamale Mirundi ajja kulowooza nti Walagi bwamunywa kuba akola interview ng'atamidde ago mazima so ajja kunywa Walagi olunaku lumu azuukuke oba aleme kuzuukuka bamusange mu kitaba ky'omusaayi agenda okudda nga yafudde dda oba nga bamusibye ate gye emyaka gya Tamale Mirundi woogisiba ka Tamale Mirundi bw'atanywa Walagi akankana akankana so abasajja abakulu abo tubawo ekitiibwa tetuboogerako mu bubi naye bagamba ne gwoza dda kkubira eŋŋoma n'ozina so wetuli babeere beegendereza ku bintu bye bakola twagala kubeera nga turapping up program y'olunaku olwaleero naye waliwo ebigambo bya ddiini Lubowa Saava bibadde birungi njagala bw'obanga oyagala okumanya ebintu ebiri emabega wa Bujingo byotalowoozezzaako gwatuwuliriza naffe abamu tetwabirowoozezaako ddiini Lubowa alina ebigambo byayogedde byendowooza nti twandibadde tubiwaamukko ku matu n'okuwuliriza ebintu bino bintu bye twabuusizza amaaso twabuusanga amaaso awo
niwo mukulu yabikenenye kuba musajja alina ekigambo kyeyagambye nti gwe ovaayo Frank Gashumba n'ogamba nti nno aba NUP be bayinza okubeera emabega w'obutemu buno obwabaddewo n'amugamba naye weerabidde nti alina Rangos ne famire n'amugamba okimanyi Bujingo abadde nga alwanagana ne basumba banne ekyo kyokka bayinza okuba nga be balina obuzibu be bavuddeko obuzibu tomanyi nti nno mu byobufuzi abadde n'obuzibu kugamba amenye ebintu ebyenjawulo kati nga ayagala kujjawo kino kyeyayisizaawo nani Frank Gashumba nti abaana banno abadde takijjawo naye ng'amugamba lwaki gwe mu kuziika ekyo kyekyazze mu bwongo bukyokka nga tolwedde tukyebuuza gwe wajjawo ekifaananyi amangu ago wajjawo information breakinga ebintu ebyo lwaki guwalabye nuupu kitegedde kale twagala bateera wano tubeebaza mubadde bawuliriza balungi okuva gye twatandikidde mwebale nnyo mwebalire ddala tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa munoonyeeko gw'alina ebizibu ebyenjawulo atalina bizibu tokuba naye gwawulira nga bikuyinze agenda mu maaso n'okuba ng'onyonyogera akasimuko tofaayo ne bwe kaba kamapeesa asobola okubeera ng'akufuna ennamba y'essimu yeesembyayo 711 asobola okubeera ng'akuyamba tukulekedde Dini Lubowa akutambuze tubagala nnyo peace taraga yadde obunakuwavu kati atandise obuzimba mu mubiri bumubeeremu nti anakuwala olw'okufa kwa Richard naye Richard yasembyeyo okugamba bigambo ki mukulu ba editor abo batubuulire ba director abali emabega wa movie eno bandibadde batubuulira nti amasasi ga Bluetooth nga gajja omukwata ono yamugambye bice byasembyeyo kubanga ekyo si kirabawo olw'ensonga ebintu by'omwami ono bibuzaabuza waki ng'ayita amasasi ga Bluetooth toyinza kuba motoka omanyi emotoka ya Bujingo by the way we talk about that Land Cruiser gy'avuga eri ku mulembe zezimu kwezi eziriko si ya myaka gy'emabega nnyo eri ku myaka egiriko definitely weyeekangira ekintu kyonna ng'ekiraba nti kirimu nga in a form of an accident eyabaga ziba zirina okuvaayo abamanyi kakati eby'emmotoka bino tubinyumye kati soka tulekewa n'ababoda wabbali abamanyi eby'emmotoka emmotoka weyeekangira bw'atyo mu mbeera efaanana bw'etyo eyabaga zaayo zabadde zirina okuvaayo eneezo ono yafunye budde ekyobukka wansi wa steering n'asumulula amangu ago seat belt n'ajjako gundi ne yeekweka mangu wa steering nga eyabaga te n'avaayo kukuba ate era teraganako nti oba emmotoka inako damage gye yafunye then ekyo nakyo kireeta ebituli mbadde nsaba abali emabega w'omusango guno mutunuulire nnyo ebintu bino wammanga tuleke oba osanga tuyambe okutaasa ate abalala abayinza okukubwa oba tutegeragana then kamera ezoogerwako omwami ono ng'ayogera ku munne emyaka 20 emmotoka ya Bujingo erimu kamera gye tusuubira okuba nti eyinza okuba ng'erina ebintu bye yalikodinze mu kompyuta yaayo bagikebere eraga ki era yasensinze eki era bwe bamaze okuba nga akubwa mu mbeera efaanana bwetyo kale tugambe mwoyo ye yamugambye mwoyo talina bigambo bye yagambye ono abyogere eyasembyeyo okufa kuba senga ebadde ennyonyi oba oli awo twandigenze mu kabokisi kali ke batera okugjamu ne tuwulira amaloboozi agasembyeyo na biki byonna okusobola okugoberera ono omukulu talinaawo kigambo kyonna kyogera ku mugenzi nti kale ng'asembayo okufa omukago gw'enkomerero yaŋŋambye bw'ati oba yakoze bw'ati it's like nti oba ono yabadde ali wabweru wa mmotoka era ekyokubiri yabadde adduka speed mmeka ono okusobola okumutagetinga okkuba oli rapidi ezo zatugamba ez'amasasi 15 bannaffe bano abalala abali mu kuyomba abagamba musimanyi mutandise tuzanya mugundi tugenda bakuba tugenda bakola ki ebyo nno mulimu kwekangabiriza mutuule wansi mubalire mukama wammwe script gyagenda okunnyonnyola mu statement gy'alina okukola because if at all bwe bataaveeyo kubuuza Bujingo kubanga twala ekyokulabirako yali minisita Aida Nantaba bwe yali atambula ng'agenda ekayunga eyo mujjukira sitole bulungi nnyo eyanyanza omusajja oyo yali ku bodaboda gwe baakuba amasasi afande nanga yayita Nantaba agenda akole statement annyonnyole oli baamusse batya nono twagala okutunnyonnyola kubanga ebiseera ebisinga asasini zonna ze tubadde tulaba oba abantu be badde bakuba amasasi babadde bafa nga tetulina awo asigaddewo kunnyonnyolera nakulaba ngeri ki gye tuyinza otegeramu obuno obutebu bwabadde butya ono tabuzaabuza agenda akole statement atunnyonnyole ebyo byonna ebimubuuzibwa kale abali behind his movie bamukolere script gyagenda okunnyonnyola mu statement ye ejjule bulungi era twetaaga okumanya bagenda okwekizamininga emmotoka eno gye baakubye amasasi
gabadde kikaaki eyamukubye ye yategedde atya nti yankubye yabadde wa Namundu bweti era yabadde asinzidde luddawa. Ebyo byonna nga tumaze obitunuulira oba osanga tunasobola okumanya kiki ekyavudde ku kufa kwa Bujingo. Then bwe tugenda ku kuziika ababadde bakudaala nakulaze nti tulina obuzibu obw'okwanguya okuteebereza omuntu ng'ate si yakoze ekintu. Oluusi nno ne kitaataaga nnyo okubaliriza okumanya ani gwe tuyinza okukwata omutuufu. Nja kuwa ekyokulabirako. Bwe baakuba Kaweesi, bwe baakuba bano ba Joan Kagezi, bwe baakuba abalala bonna be bazze bakuba, babadde nga bakiteeka ku Bayisiraamu nga bagamba ba ADF be bakubye. Ovuuki tetusobola kiwakanya kubanga tetukola mu ADF camps. Era ne bakwata abasiraamu abakwatiddwa ne bateekebwa mu makomera. But recently wano tuvuddeyo ne tulaba nga batugamba nti ate abakuba Joan Kagezi bamukutte. Babakutte. Then ne tubuuza ate omunnayuganda yenna era asobola okubuuza nti ate bali be baasooka okukwata bo baali baki? Because abakuba baali babiri. Mukutta abasoba mu 10 then oluvannyuma maze mukutta abalala. Kale katukkirize nti bano be mwasembyeyo okukwata be batuufu bali bwe mwabekizonoletinzi oba mwabajje ku musango mwabadikire yalinze eryensi nti bano bannaite babadde na musango ensi bategeere kubanga ekifaananyi kyabwe mwamala okyambaza ekifaananyi eky'obutemu. Back to Mr. Gashumba yakoze statement ng'alaga nti bano baana ba Nuupu. Mwabaana ba Nuupu kamba buliri bwe bamulowooza nti mujja kutiisatiisa fe temugenda tukola ki tutiisatiisa mwabeena baba joga bakyanga bo muli mu buyinza kino kisikikiri kijafaanana kwongera olunaku olumu lwe baayokya amasiro eyali omwogezi wa polisi mu kaseera ako n'avaayo n'agamba abaagokeza abaana b'e Makerere. Kino nno ne kireeta embeera ereetedde okulowooza nti abaana b'e Makerere be bookeza kati ono gwe babadde banoonya oba oli awo lidizi kwe zaali badde zisonga oba amazo zidaivatinga. Kati bw'ovaayo n'ogamba nti ayokezza oba akubye Bujingo wa Nuupu, then oba omaze okutaataaganya investigations eziba zigenda okukolebwa omuntu ajja kulowooza nti bano okusinziira ku ono bye yabadde ayogera n'abantu we yabadde abyogerera luno olutalo tusooka okulowooza nti nno lwa byabufuzi because if at all Bujingo si wa byabufuzi nga pasita lwaki ate oyanga okirinkinga amangu ennyo nti NRM ne Nuupu be bali mu mbiranye ey'okufaafaagana era ku ntalo zonna z'abadde alina. Why would you zero down to that? Nga Bujingo abadde alina entalo ne basumba banne ezo n'otazitunulamu. Bujingo abadde alina entalo n'abasiraamu babadde alumba ezo n'otazitunulamu. Bujingo abadde alina entalo n'abasiyazi n'otazitunulamu. Bujingo abadde alina entalo mu maka ge mwennyini n'otazitunulamu. Then n'oziro bwenga amangu ago n'ogamba nti abamukubye ba Nuupu. Waliwo ebitakwatagana. Mbadde abali mu kunoonyereza ku musango guno oba bagenda okugunoonyerezaako tutunuulire factors zino tuzigoberere bulungi. Yes, asobola okukozesa olukujjukujju n'atasibwa, but let him be brought to books abeere nga tukakasa nti yakola statement ku musango gwe. Oba oli awo mu maaso bw'aliba nga waliwo leads ezimulidinga ku kuttibwa kwa Richard walibawo awo okutandikirwa nga fayiro weeri because today basobola okulimba era n'atambula n'agenda. Nekyo olina okumanya nti omusango gw'omuntu afudde teyeefiira era oyinza okwesanga nga leads zijja kuvaayo oluvannyuma zidde ogenda okweraba nga oba oluusi biri na munda within himself. Wabasumba bano mu bamanyi abasinga obungi abamu ku bo bamanyidde okubeera n'emboozi ez'okuzimba bazimba obujulizi obubabeezaawo kyaki zaabwe. Tubalaba n'aleeta omuntu n'agamba abadde mulwadde nakolako sitole y'abasumba wanene abafere. Bujingo oyo yalimu ku nsonga za Pentagoni kubanga abasonda sente za Pentagoni zino bwe tuba twebuuza bazisonda ku lwani ani basignatories be baani bana abasonda oba ye kennyini ne mukyala we n'abaana be. Ku kyaki omwo mulimu ddala basignatory ddala ku bammemba bakyaki abatuuze bano abalimu mulimu bammemba bakyaki basignatory ku sente ezo ku banka nti ne bw'aba avuddewo tujja kusobola okuzijjayo sente zaffe. Tunuulira ebintu byonna byakozesezza abantu abali mu kyaki ye. Pentagoni gyayagala okuzimbisa oba kyaki ye eri mannyage ne mukyala we n'omwana n'abaana be. Kakati ogenda claiminga ddi sente ezo z'owaayo era olizirinako buvunaanyizibwa ki ne bwakira ku makya n'atambula n'agenda. Ono taisi yagenda okusooka okuba omusumba omufere oba atandiseewo kaluti ey'obuyaaye. Twalabako wano Kibwetere yaliwooko najja n'akola ebintu bye yakola yawunzika ayokezza abantu. Back to the issue, omanyi ono kati tutunuulire biki ebiyinza okuviirako okwagala okubya Bujingo era biki ebimulondoola. One,
ani yali ayokeza Bible n'asigala n'emirembe? Abajjukira obulungi ebyemabega ebyaliwo tuve kuba n'aboolwaleero. Wano waliwo omusumba bw'ogenda ku prayer parish awo Ekibuye, waliwo omusajja baalinga bamuyita Balabye Ekkubo. Yalina gye baali bakaayana eyo n'akwata Quran n'agyokya n'agirinnyalinnya n'agamba terina nnyo makulu. Naye ono his way back to Kampala yafuna accident eyamuttirawo. Bujinga bw'aba akeera ku makya okusabisa abantu asinziira mu Bible gy'akwata. Naye yakwata the same Bible gy'atakkiririzaamu n'agyokya. Yayokya container namba n'azikuŋŋanya n'azookya. Atawandiikangako Bible. Wabula eyakeera obukezi ku makya okuva mu wino gye yali ayimba engoye ze n'ajja n'asangawo Bible gye yasanga. Yagikwata n'agyokya. Kakati bw'akeera n'afuna ebizibu nga bino. Olugano sige magoba g'okwokya ekitabo ekyo kye yayokya. Ekyokubiri tudde ku kuziika era. Nina ebintu bye nalabyemu ebituli mu kuziika kwe. Oba okuziika kwa mukwano gwe yaziise. Kijja kityo okuba nti ne basumba banne bonnini tekuli n'omu yamugoberedde mu byakuziika. Kye baagala okugamba nti ono bw'aba yabadde mukadde wa kkanisa, Bujingo nga gwe muyinako empalana, kale at least abasumba baalize ne babeerawo okumubugiriza, nabo bennyini tebalabikako. Wabula be yasoose okuddukiramu okwenyweza, kwe kuddukira eri ab'amagye, kwe kuddukira eri abali mu buyinza, sajja tebaleme mukolako investigation, bw'amala okubeekwata, bano bomaze bahuduwinking oba kituyita okuwunika. Baba tebakyagenda kutunuulira kati omuntu wa bulijjo ne bwavaayo ng'akaaya no baaleekaana. Ab'obuyinza bomaze obbawunza obatadde wali ku ntebe w'otudde, banakwefuulira batya? Tekisoboka. Tutunuulire ebintu bino ebiriwo after okufa kw'omusajja ne byali mu kkola. Mujja tegera either yabadde mu lukwe lw'okutta munne oba alina kyamanyi ku kufa kw'omuntu oyo n'okulumbibwa kwe. Mu bitunuulire nnyo wammanga nga byali mu kkola kati byafaanana era byali mu kugezaako okubikka. Mubirabe nnyo musooke muve ku bana abamwogerera bye boogera. Mutunuulire byali mu kkola nga ye omuntu. Mujja kutegeera bulungi ki ekyogerwako. Ndowooza wano mbadde saagala nsukkewo kulwa Katonda n'ensi yange ategedde bye njogedde abitegeere. Ntera okudda buno edda twabuyitanga deep mind of the deep state. Bano be babeera mu deep state saagala balimba. Gwoba okyalaba ebintu mu ndaba gy'obirabiramu abasajja bazannya emizannyo. Guno omuzannyo gwa Bujingo gwazannya oyinza okuwunzika kuba juzi nze nabagamba nti ayinza okuba ali mu kudduka ssente zino ze yakuŋŋaanya ku bantu. Jjukira ssente ze yazikwata n'aziteeka ku fixed deposit account kwe ziri kwazisibidde. Tetumanyi bbanga kiri yazisibirayo. Naye jjukira account eyo ebeerako interest ezigendako ssente ze eza interest ani azikozesa. It is Bujingo himself. Ani signatory kwa account eyo Bujingo himself. Kakati gwe omusoloza wa ssente oba omusonzi w'essente gwalinnyisa mu bisooto gwasiibya walinga omusana gukulume kanani ogenda kusanga budde ki obugenda okukiraiminga ssente zino. Era ne bwagamba nti azikuumiddeyo emyaka gy'akuumiddeyo yasooka amaliriza ebibye interest yamumala okukola bye yeetaaga okukola. Gwonna ogenda okujja okukiraiminga ssente zo nga yo yamaze dde okutereera bulungi nnyo. Ne bwakera ku makya n'adduka n'agamba nti obulamu bwange buli mu matiga kuba emabega awo abadde ali mu kusaba visa ya Canada ne bagimumma. Omanyi otyo bakana ataddewo kabadi kakonge asobole okufuna visa afuluma agende. Bwadduka ne ssente ze era yesiginitole ku account eyo tozirinaako makulu gonna ogenda zibanjira. Ajja zikozesa era akole ebibye. Bwagamba nti obulamu bwange buli mu matiga baagala kunzita nziruse onooba okyamubanja ebya Pentagon. Ebyo bye yakunnyonnyodde ng'akaaba n'olaba n'abantu nno munaye baabaddewo nga banyolerwa wamu n'okukaaba kwe naye nga amaziga g'olaba nti ga kiyaaye agatali ga mazima.